oli otya? Ndi fine, ndi okay. Naye abantu nga bakuvuma nnyo oyomba nga tonnayomba. Njagala kubuuza straight. Kiki kyabadde wa Museveni? Kyewalabye. Ekituufu waliwo omulabi abuuza buzibu kiki? Kyewalabye. Kyewalabye. Kati abakuvuma bakuvumira ki? Nothing. Nothing. Kiki otegeeza munnaffe? Okutegeera si kwa ffenna nga newankwadde buli muntu yandyagadde ategeere. Tebakutunda oba tebakukaka. Tosobola kukwata omubayibuli etugamba lwatu nti omusirusiru n'omusakula mu kintu talireka busirusiru. First of all, njagala okutegeeza bannayuganda nti ekintu ekinvumya n'eriripa za nvumya sinnayogera ku lipazo that is first. Nayogedde ku situation eyabaddewo nga bagamba Kenzo ne Bebe Cool nti babi. Ekinvumya nze natandika ekintu kye bayita content creator. Eryo erinnya digital content creator Genosale yalimba. Nasitula abantu abo bonna ne batwale wa Genosale musale. Nalaba nga mulimu abalalo abagwe eddalu. N'abakwata n'abatwalira bola ne babasibira bola. Basome. Ne mwetabikamu abantu abatalina makulu. Blocking the number. Can you block this number? The blocking. Ne mwetabikamu. Ne batukwasa Genosale atukwasa omwalo yo Masera alina Natasha kati. Era abo ne bamuvuma bonna ne bamukunkumula kwa muwala. Tebamulaba muvali. Era omwala n'agamba Jeno tondemu abantu batono. Kubanga abantu bano tebalitegeera. Feno ngamba Jeno nno omukisa gusanga yetegese nze kennyini abantu bonna mbaleke. Jeno nakkiriza. Ne tutandika olugendo lwa content creator. N'atuwa erinnya digital content creator. You get? Liri pazo nze namutadde mu motoka yange ne mutwala. Ekisozi. Nabadde sigala nakumuza nadde njagala mukasuka n'oludini ntege nga yange negayiri. Nadde mulekayo. Kubanga opportunity yonna najja ayina Bebe Cool yagimuwa okumuteeka ku tori ya campaign. Bafuna sente bate bafuna sente babeeranga bate basulanga bate balyanga bate. Bafuna sente entonotono ze bafunayo naye tebali appreciate eri abantu abakola ki. Essaawa zino akumye zirayivu banvuma. Njagala bakakasa ngenda kufa n'omuntu. Nja kufa n'omuntu. Ate kiki ekikuttisa n'omuntu? Nja kufa n'omuntu. First of all, page zabeerako nga zinvuma. Page zabeerako nga zinvuma. Zenna abantu abanvumidde ebbanga nga sibalumbangako. Nga sibeetaaga tebali mu liigi zange. Owulira? Nga sina kye nali mbakoze. Nga bakeera ku makya oli n'akuvuma n'akwogerako ebigambo by'ayagala. Okusirika tekitegeeza nti sitegeera. Nze ngenda okukola ekintu oba okuteeka any step oba action nga kiruddewo. Nga kirinako obukakafu nkirinako buli mbeera. Ng'era mmanyi ngenda nakimaliriza nti era nkitandika ntya. Owulira? Kati njagala okulabula buli muntu anvuma. Nze banvumidde ebbanga nze lipazo yampayirizaako ndi nabba n'essimu ya Babbi. Nti wakola ki? Nabba essimu ya Babbi n'enswalaswala ensi namba iPhone. Kati yava ku kyokyo. Yali ayagala likes yagenda ku Matiti era nsikwagana Matiti okuva olwo. Yagenda ku mukutu gwa Matiti yanajja ne yeetonda ne Matina neetonda ebyekisirusiru ng'amaze okunswalaswaza mu nabba iPhone ya Babbi. Nze namutwale wa Bobi Wine. Mutwala nte nali ngenda kuyamba Sweet Pepsi. Omusajja gwe bakuba dda byadda. Kasajja bakakuba kalina kalwadde nga kalina ebirwadde byako bino ebirwadde by'obukulu. Ne bakakubirawo Bobi lwe bagenda awekanyanyaawo. Waliwo stray kwekalakaasa okwaliwo kaawa. Dda naye dda. Byadda mu myaka nga 7. Webale nnyo. Kati mba tukyaliwo Sweet Pepsi Bobi n'ankubira. Nanga naye jangu wekasaagala bantu. Jukira abali banoonya Bobi ngamwagalako ng'ebiseera Bobi yalina amasannyalaze mayitirivu. Nga tabaagala. Nga bamunoonya bamugyeko amasannyalaze ne kulabo. Ne mugamba nina okutwala nkweyiseewo. Nengera naye wa Bobi ne tulya emmere ne tuvaayo ne Bobi ne tudde waka. Twali tukola pata ya Bobi okumusibula mu ddwaliro. Kwaliko abantu baali bamunda nnyo baali babale.
bwe twavayo bwe yayaga likes ng'agenda ku mukutu nga munabba essimu sikosa iPhone ya nema sikosa ngo kwa iPhone baby yakigaanako nti tewagibba babitabulwangako ku ssimu babitabulwangako nze siri mukwano gwa babbi era sibeera na babbi nze nali muntu wa Bobi Wine nze tigenda na babbi waali essimu z'abababbi ne woozibaka ebeera ya Bobi Wine tolina kyoyinza zikozesa ne woogitwala luddawa ne woogiwootya tolina kyo baba bazirogingadde kitegeera yavayo nanswaswaza eri abantu nga bwe nabba essimu sinnagaana muntu kusaba President Museveni buli muntu Uganda era nagambye muzeeyi tukwebaza okuwa bannayuganda opportunity bonna njaga mukwata statement zange sinnagamba nti gwe tosaba waggwe saba naye sikkiriziganya gwe kusaba ng'oyona kalya y'abanno oli waddembe okusaba nga bw'oyagala naye nga tomaze kulinnyirira bantu balala banno ate abakwadde opportunity okutuuka w'oli nze mmanyi Kenzo byakoze mbimanyi Kenzo yakwata oyo omukazi yali omuyimbi yani akuba enjaga n'amuteeka mu rehab bwe yali mu rehab omuwala yagaana okuwona ng'ono yeeyita ex-we yamutwalira enjaga wano mu Uganda wennyini Kenzo n'akwata omuwala n'amugya mu Uganda amulimisa ennyonyi n'amutwala ewali bakazini be e Rwanda luddawa e Rwanda omuwala nti sinnamutegeera yali omuyimbi oyo anywa enjaga buli kaseera nti kati bo bagifuula bizinesi kusololezaamu bantu kyova olwo omwakazi tava mu rehab ex-we taata w'abaana be yagifuula ki bizinesi kyova atagala kiveewo tebaagala awone bw'aba awona nga bamwongera emisokoto Bobi yasooka gundi oyo Kenzo yasooka n'amutwala e Rwanda mu bakazini be n'aterera n'awona bulungi n'amugyayo n'amutwala e South paka omuwala we yawonera ddala nadda bwe badda ne bagamba nga Kenzo watalina kyabayambye mukimanyi bulungi bano abantu abasinze okufuna mu bantu bebagamba tebatuyambye mwana wako bamakanika nga bagamba jati Uzia Namyalo yenyongero bajukiza jati Uzia Namyalo nkyalina okusibulukuka wali ku kisaawe ewa erugogo ku millennium mwena abasiraamu mugende musibulukuke ajati Uzia Namyalo agabudde ne Muzeeyi Museveni gyali nze ndi muwabuzi wa president nabadde nkola mulimu gwange okuwabula mu mistake webadde it's my job. Where was the mistake? I don't know. First of all, mistake nabadde mpabula Muzeeyi tetwagenze kwogera ku musician. Twabadde ba content creators, not musician. Neba kasuku ngamaze okupresenting ekintu ekirungi bakyononedde mba musician. Bayimbi be babadde bagenze era wabadde abayimbi bameka. Singa babadde isu za bayimbi ba president babayimbi bandi baddewo abawuma n'abaki n'abaki. Ne sectors za bayimbi Muzeeyi yazimala akute ku sectors endala. Oli waddembe okwimya n'osaba ensaba yonna nga tokosezza oba nga toyingiza mu banno boki balala. Owulira naye ne ajati Uzia Namyalo ne tugaba machines eziri mu mitwalo n'emitwalo n'enkumi n'enkumi nze kennyini n'oyo lumala yabadde akaaba mu muvuka gwe bagobye wali ku paaka nze namugamba samba pikipiki eyo ogende ogiwa omwana wakiri akuwenga omutwalo nze kennyini ajati Uzia nga yabisaka machines twazigabira abasajja oyo omusiraamu yennyini yavaayo n'agamba nti Namyalo siraba nko muntu agabanga Namyalo siraba nko muntu asakanga Namyalo. Abasajja bayimira maaso ga Muzeeyi ne bagamba nti Muzeeyi Namyalo teyatuwa machines nze omu ku baasitulanga machines nga mpa abantu n'ebifaananyi weebiri naye ne gwebama machines omutwalo mulamba oba 10 yagamba nti Namyalo teyakola ki teyamuwa era nagenda ewa Muzeeyi obuzibu buvaawo abantu okwefuula bati butabeera appreciate nakyogedde ne maaso ga Muzeeyi era Muzeeyi n'awunzika nga agamba nti mwete mugabana muyomba mugabana muyomba Kenzo mwana wange namwejjira ku street Bebeku namwa studio nga Bebeku ngoba bano ogamba nti studio ziri kodi nga karaoke zimba nga kasasiro nga amayenje mubakwata abayimbi abali down ennyo King Sir ali down Siba Karungi ali down Palasa ali down be bayimbi bali ku federation bali down aba bayimbi Bebeku studio mwe twakolera ennyimba za COVID zonna. Yes, ennyimba za COVID ezayambako okola ki
okusomesa abantu ku COVID. Exactly. Mwazikolera omu mu studio ya Bebe bonna abayimbi bonna. Studio ya Bebe Cool ndoza yemu ku best studio mu Uganda as recording za audio and video. Aina kamera emwe ya red camera, aina kamera zo ziri mukaaga. Ne kamera mu bayigula emitwalo gya dola emeka. N'okugikwatisa amala genda Kenya n'ayita abasajja abagimanyi abagimastaringa bagikwatise beditinga ebintu ebyo. Gwe ngovayo nga nti kati ono yayogedde bino yabadde afaaki. Kye simanyi era simugaana wa Dembele naye watalinyirira bantu. Sisobola kubeerawo n'enfuka musiru ndabe nga balinnyirira kalya ya Bebe Cool oba eya Kenzo oba eyaani omulala oba ey'abantu abakoze nga bannamyalo oba abalala. Nsirike busirisi twali ekolola abantu ne bagamba nti ssente muzeeyi z'abawa Muzeeyi Byaruhanga yavaayo okunyonnyola. Y'omu ku ba presidential advisor abasajja abasukkulumu baludde ne Muzeeyi emyaka n'emyaka bamanyi. Moses Byaruhanga ye gavumenti emamu ku gavumenti wetwa twogera gavumenti. Takyakolerera kumuwaana takolerera ssente mmeka tolina musala gwogenda kusasa Byaruhanga talina kye yeegomba kyatali. Baavaayo ne bagamba mbu tebaafuna ssente. Mu kugamba mbu tebaafuna kamala okukwata omugagga ako. Yes, my bro. Hello? Hello? Why my brother? Nze munani. Toyanza njula kwamba denti mchani mukamera balingenda kukubi. Nyanza cyane zotuse. Oyingira mu State House. Kale, jajja mutulabira. Kale munani. Aliza bizi na tono. Tuchali. So ensonga kati abantu ba appreciating abantu abawadde opportunity oyinza okubeera nga woli naye nga family eyo temuli ali akuwadde mutwalo oba 15. Abantu abalala babawo obuyinza nga gula toyi ya KCC naye nga akasomozo okakuwa akumba nako n'agenda nako neewuwe naye nga netoyi za KCC n'agamba temujja zige toyo kusibirayo bbi tojja kupama nga naye asibiddeyo ng'asibiddeyo mazzi tufudde. N'olwekyo abantu ababawadde opportunities mubasiimeko mulekeraawo okummanyirira. I'm so tired. Temusindikiza abantu kukola bintu bye batandikoze. Mulabe temulingi kati lwakunyigiriza bantu. Kati bano abaana ba TikTok abakolezezza omuliro ndabye abahafiirawo kizibu ki? Eyo naye ndowooza ye. Sente kasukota nazi. Ziza n'obutajjera bwese bwe zifa ne wasale bwatu bwatukowa n'atugoba. President yakagamba bakone kwita mbawadde sente bano batandikiddewo endigito. Ziza n'okufa. Sezinza okufa. Ezo tezijja kuvaayo. Obuzibu ki? Muzeeyi bw'aba atadde sente kasuko ya presentinze ekintu ekyo. Muzeeyi n'akyaprovinga n'akyagala. N'akyappreciatinga. Bw'aba asazeewo n'agamba ngenda kubawa biliyoni 5. In fact ziri 10 billion. Yayogedde ku 5 ez'okutuba Windows nazige za saka ez'okwewola. Muzeeyi buli saka agenza aziteekamu sente abantu ze beewolako. Gumiikiriza olabe sente kubanga mwana temwabale na mind presenting kintu ekyo. Amba amulabako nadda tebabimugamba. Bamazeyo emyaka n'emyaka nga basisinkana Muzeeyi tebakipresentingangako. Kasuka waya presentinze ekintu kye. Mugumiikirize mutambule naye mumubuuze sako zaffe zijja kusekitayo. So si kugamba ffe tufa naawe. Ekyokulira bala mweyita ba content creator nga wetunuuzaamu kamera n'ovuma buli muntu. Toli content creator. Content creator ye muntu nga walaba social property. Abala bayita ba TikTok naye ng'omulimu gwe kwetunuuzaamu kamera kuvuma na kusaba. Nagamba nange ndi TikTok.
bano regulating aba TikTok ki baba regulating TikTok yekola ki content oyinako views mmeka nze ndabyeko abaana babadde baagala okufiira ku Bebe Cool nga ne page bazikolera mu campaign gezikulidde abaana ba Bebe Cool nabo babaddemu ate abeeyita aba Bebe Cool saba Bebe Cool wabula abeeyita abaana abo oluusi babadde batugamba n'otugamba tuyamba otwogerereko Bebe Cool bamwasenza ffe tazituwa mu mukube mwatuwe be balagirana bali abaana ba security baba afuna Bebe yasanga bawa abaana sente n'agamba muzeeyi nange mbadde n'abaana nga bakola muzeeyi n'amugamba katikati uzigabane ezo sente appreciating money nonti njagala okinyonyola omuntu akitegeera si sente nti bazibanga kasiimo si sente nti bazikolerera sente za kasiimo tezirina contract mwezaali exactly era bwe ziba ziyita zirina kuyita mu secretariat omukyala nekisa background oli beautiful ajja kuziza azikwasa eddombo azigyeyo okuba yakulira ki bya pate nonti personal nga muzeeyi ekintu nakyo nanga kikwata tezinavaayo kati bano abaana beki ekibadda basiru balina mind egamba nti Bebe yazirya atusuddewo yazirya yatulekawo baana bangi abaabukira Bebe Cool olwa campaign n'okwagala omufuna mufunire nga si bagagamira tebamwagala wabula bamwesibako olwomwenjererako bamufunemu tetuganyi mumufunyemu wano Bebe Cool yakasakira oyo mwana Jaden $1,000 ejja $1,000 obukadde nga 360 ejja $1 egy'obusome bagiwadde oyo mwana Jaden Bebe Cool gwoliko gwovumirira gwowagira amuvuma asobola okusakira wadde $1,000 nga naye teyeesobola yakasaba $10,000 ejja $1 muzeeyi n'agimuwa ojedi nagende bamujjanja yakakwata ku bano baani bano abaana bakomediani bamuhanje basalvado linda kwa muhanje si bali bayomba ne Bebe Cool sibo beyafunidde sente bebo beyafunidde bamuhanje bapromote ebbanga onana ne babonyebonye Bebe Cool yakola ki yabayisaawo kyennakuba nti Bebe Cool ajja kuddamu alaba muzeeyi naye nga gwe tosobola kusinga muzeeyi paka oluyingira 5 oyina chance ogikozesezza otasigenda na muzeeyi kukuba bantu be baaludde nabo ffe tuludde ne muzeeyi atumanyi era wano nja kuddayo mulabe munnyonnyole mugaawo wonna bonna zaalimbwa ogenda kuddayo ogambe muzeeyi nti neki nze ndi muwabuzi wa president era ndaba muzeeyi ogenda kuddayo mugambe nti abaali bakaba byali bakulimba bakwetera ebizezenge kanaawo muzeeyi yenyini badde ababuuza balemeddwa okwogera babuuziza omuwala nga tayogera ne bamuwa ekibuuzo akibuuze nga bakimanyi emirundi 4 ne bawa oli omusajja kyansi n'atandika nga tayogera muzeeyi n'anyiiga bunyiizi nze simanyi linnyo oyo omusajja publicity muzeeyi naye ng'anyigiddewo ono omulala lwazi atandise okwepangulwa najjayo ensimbi engana najjayo ki otuukote mu maaso ga fount of honor ate n'omutume wajja Janalwesi n'omutume wajja Eni Baleki n'omutuma simanyi ewaani okukutegera kwa Nabaki mu maaso ga fount of honor muzeeyi bamutuma ntwalire ebbaluwa ene wa Baleki eno gimpere Nalwesi ekyo kyakukubye wala nakyo ati kyakutegeera tebalina kyebagenda kisomesa kozi akatabo ka reasons kagamba ki success and fair based on reason and reality ekyo tebakisomesa oli ye fount of honor tebalina giba omutumawa yatuma kyova ne ssemateeka w'eggwanga ssemateeka mu constitution muzeeyi alina obuyinza obwenkomeredde yabulina parliament yona netwa nesalawo omuntu omu father of the nation nagamba nno kuba yalina obuyinza obukola ki obwenkomeredde mu penal code 7 yes mwanyinaze nkusiibwe sina kyenkwagaza